Tuzze tulaba amawulire nga waliwo abafu abaziikuddwa nga batwalibwa mu bifo ebirala. Olw'okuba ekikolwa kino kirabwa ng'ekyentiisa wano mu Buganda kitera kukolebwa kiro olw'obulombolombo obukigenderako. Okuziikula oba okusengula abafu kikkirizibwa kasita oba ng'ogoberedde amateeka nga n'ekisookerwako bannamateeka bagamba nti omufu alina kuba wuwo oba ng'omulinako akakwate. Kubanga olinako akakwate ku mugenzi tokera nti aye tukaanira bya ttaka naawe n'ogenda n'osaba tolina lukusa olwo. Abafu abo balina kuba babo mpozi nga tebamanyikiddwa nganda. Nga tebamanyikiddwa nganda then osobola okusaba kooti n'obatwala mu limbo eza gavumenti. Kooti enkulu yokka yevunaanyizibwa ku kuwa ebbaluwa ekukkiriza okusengula omufu. Reason being sometimes abafu babeera bagenda kutambuzibwa mu kuva mu disitulikiti ndala okudda mu disitulikiti endala. Ate zino kooti zaffe ento zikwata disitulikiti emu. Wabula bw'aba asukkamu omu olina okuleeta amannya g'abafu n'empapula eziraga nti baafa. N'okumenya amannya g'abafu bonna n'ennaku ze baafiiramu. Olwo bigenda ku supporting application yo gy'otwala mu ki? Olina okuba n'obukakafu tikituufu abantu abo baafa. Ze twandiise death certificates ez'abantu abo. Ekyalo ekirina okwegenderezebwa bwe bwannannyini ku ttaka gy'ogenda okuzza ebijja. Kino nno kyongera okukakasa nti by'ogenda okukola birambulukufu so nga n'ebbaluwa ya LC gy'obeera n'egy'otwala abafu nazo za nkizo. Obwannannyini obulaga ng'oleese ekyapa oba ng'okoze search ku kyapa oba osobola okuba n'endagaano y'ekibanja. Then ne gy'olaga gy'obatwala era olina okubayo n'obwannannyini bwayo. Olina okulaga nti twagala agibewo wano ng'aziikibwa ki wali. So ne mu order kibaamu. Oluvannyuma ebbaluwa ya kooti eno erina okutwalibwa ku poliisi ekakasibwe era wano poliisi eba erina okukuwa obukuumi ng'osengula abafu bano. Owandiika ebbaluwa n'owandiika legal department ya poliisi okiriyalinga court order eno ebeere enforced. Sometimes bakuwa n'abasirikale. Olina ogenda n'osaba obukuumi mu poliisi bwe bakuwa obukuumi obwo. Especially muba nga mulimu ebyokusika omugwa. Ekigendererwa ekisinga obukulu mu byonna kwe kakasa nti abantu b'ogenda okuzikula tebalina ndwadde enkambwe. Bannamateeka bagamba okusimula abagenzi kirina kukolebwa misana so si kiro ng'abangi bwe batera okukikola. Anti ensonga lwaki mukikola misana kikolebwe ng'ensi ekola ki eraba. Okay? Teri court order enforcingibwa kiro. Nga bikozesa ekiro tasiteza abantu kulaba nti bajjeyo amagumba g'omuntu naye bibeera nga bino ebikolebwanga ebya kooti usually babikola misana ku bantu babeerawo ki kyakukweka bali professional. Singa oziikula omufu nga togoberedde mitendera egyogeddwako waggulu mu ssango gw'okutaataganya eddembe ly'omufu. Kuba omufu alina eddembe nti we yeebase alina kubeerawo forever and always. Kati okumuggyawo you must get that order. Nazzi kuno etteeka kuziikula abafu lyabangawo era nga lyesigamizibwa ku kiragiro kya kooti katugeze ng'okebera endagabutonde oba DNA ekirwadde ekyassa omugenzi n'ebirala. Wabula ng'ensangi zino abafu bangi bataataaganyizibwa olw'ensonga z'ettaka kwe baba baaziikibwa. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.